Bamikwano. Nina kyembagamba. Mwenna no kibakwatako. Mutega amatu bulungi. Mukitegedde? As in, take your ears. Mutega amatu. Nze kama kwogera wano. Njagala okubagamba ebigambo bino wammanga. Bw'oba ozze mu bulamu bwange ng'owuli oyagala kusigala sigala, wabula bw'oba owuli oyagala kugenda genda, nkiddamu genda. Actually walwawo nze Nakitto Seeguya, mukitegedde? Seeguya neguya omuntu omu Katonda mpozi ne maama wange abasigadde mwe be nasanga obusanze ku nsi. You can come in as you please and leave as you please. Sibayinako buzibu. Ate those I lost way back. I don't miss you and I don't regret it. Kwene sale yazze bw'oba olina gw'oyagala okutegeera nti si munno genda ku musaalo gisabe ti ayi Allah nsaba ondekera abo abalungi ate ababi obatwale. Kati ate awo mba nkuzzaako omukono kiba kitegeeza gwe bulijjo gwe nneeza agende mu bulamu bwange oveemu ebintu bitambule bulungi era abaagenda ebintu biri mutambula bulungi ndowooza nammwe mubiraba. Siba misinga by the way ate sikyejjusa. I am happy. Kati abalungi bennina ng'owuli oyagala kusigala bambi musigale. Naye bw'okoowanga oli muntu naawe okoowanga ogenda. Bye-bye. Byebyo ebyange. Hi guys, let me hope muli bulungi. Fifth Queen mukyala Nsubuga wano omubwenti. Abasiibika nsubira Ramadhani batambulira bulungi. Abamaze ekisiibo kyammwe ky'aba Christians nammwe mbasabire era mbeebaza. N'enkulisa y'abazikiddeko Dr. Jose Chameleone and the Mayanja family. Era ne twongera obbateeka musaala kozi si kyangu. Maama Pulosi ne Bayo bamanyi kye bayitamu ne the Mayanjas, the fear and all that. Tusaba Katonda abagumi. Waliwo omuntu akoze post and I was tagged. Ngenda ne ngisoma. Omuntu oyo nga complaininga ku bantu abatazimba nnyumba ku bijje waabwe. There is something I want to tell people. All there are things I want to tell you people. Nga namwe mubimanyi Yesu akuba bamu mwefuula abategeera nga ate temutegeera. Mu nsi muno obuvunaanyizibwa bwo obukukakatako kwe kuzimbira bakadde b'amaka mwe balina okubeera. Singa maama wa Kamini ntata wa Kamini badde basuula mu kayumba nga kabitwaligambe yi bannange bamayanja tebaswala. Kubanga abazadde bo. Naye ennyumba y'ekijja tekukakatako nga gwe omuzzukulu waawo. Mbu bannange era nze nina okuzimba ennyumba ennyo era all that. Sigwe muzzukulu asoose. Family ziba n'ebintu byazo n'entalo zazo n'ebizibu byazo. Ng'olina kuzigenda speed 2. Kyova olaba abantu abamu bagula amataka n'agamanzi bajja kunziika eno era n'azimbayo bulungi. Abalala abazimbye amayumba ku bijja byabwe abantu abo basinga bakitaabwe ne bannyaabwe baba bali mu maka ago amagali ku bijja. Ng'oli akimanyi mama wange asula wano ne taata wange oba omu ku bazadde bange yasigalawo abeera wano. So those people besanga mu mbeera y'okubanga bagenda kuzimba ennyumba etegerekeka ku kijja. Naye omuntu waba yakeera n'azimbira maama we ate tulisobola kubeera n'omunenyeza nnyo butazimba ku kijja. Tulina kunenya mwami Mayanja bwe tuba baakunenya. Tumubuuze mwami Mayanja ebbanga eryo lyonna wali okola ki obutazimba nnyumba ku kijja. Ate naye omunenya olekamu ajja kuwa ensonga nti taata wange gye yali abeera twazimba. That is also another thing. Oba kuwa ensonga gamba owange family issues tojja kuzisobola. So ebintu ebimu twekenga kwefuula bagezi kuddiranga blame kugiteeka ku bantu balanga naye bw'otunulako ewamwe ngamba gwawuliriza ali mu kusoma comments wano. Nga bw'otunulako ewamwe gye bakuzika temuyinayo nnyumba. Naye ate si buvunaanyizibwa bwo. Wabula singa tutuuka point ne bagamba maama wo yafudde ng'olina ssente tusanga maama ateekeddwa ku muzigo. Awo tugenda okugambira naye bannanga ate fifi wano ng'otuswazizzaamu. Oba okitegeera.
kati abantu abalala bavunaanyizibwa n'ogamba taata wange yafa bamuziika wano maama yafa sina ngenda kugizimbira tikanjizimbe ku kijja taata wange waali for my daddy's memory. That is also a different story. Naye tulekera nga abantu abaddugavu okwefuula abali perfect. Mbu lwaki tebalina nnyumba ku kijja? Lwaki olimba wamwe gyeri gwe wagizimbayo oba bajja bataata bo be bazimba? Direct responsibility yiye eri ku bakadde bo. Tesobola kusooka kusukka bakadde bo kugenda ku bajjajjaabo ng'olinawo abakadde abaakuzaala ne bakuza. Reality twagala nnyo giteekamu omuzannyo naddala abantu ku social media kuno, naye nga naawe bagamba otunuleko eka. Zibirira buziririzi bw'oti okuleeka ojja kulaba, ojja kusirika. So ebintu ebimu tunyumyamu mboozi. Ffenna twakula bwe tulowooza oga bannange omuntu alina ssente ayinza ty obutakola ABCD. Naye omala kukituukamu n'otuuka mu famire ng'erina entalo emitwalo 10. Tuuka mu famire ng'erina issues zaayo tera ayagala kutunula ku munne. Tuuka ku famire ng'ettaka eyasikirawo agamba temutemawo wadde enkumbi. Tuuka ku famire nga gwe baawa obuyinza bw'ettaka agamba temugeza. You will understand certain things mu bulamu. Oyige n'okuva ku bantu. Oleke ebya famire bibeere. Naye nga bambi mwebala okubawerekerako. The Mayanjas, we pray for you. Mukama mumuze ekisa.